Bugenze okuvaako eddiba ng'abadigizi ab'enjawulo batandise okusimba lwakasota okwolekera ekivulu kya nkuuka masavu ekitegekeddwa Spark TV. Ku luguudo lwa Kabakanjagala oluva e Bulange okwolekera olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo, emmotoka zibadde tezikkirizibwa kusala okuggyako ez'ab'ebitiibwa bokka aboolekera ekivulu kino ko n'abo abaliko emirimu egy'enjawulo gye batuusaayo nga bannamawulire. Enguudo ez'enjawulo ezeetoolodde olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka awali ekivulu eky'enkuuka zibadde ziggaddwa poliisi y'ebidduka. Ku Wankaaki ayingira olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo, ebyokwerinda bibadde ggulugulu bakiranga buli mudigizi ayingira abadde ayazibwa. Wabula ekyewuunyisa, abamu ku badigize basazeewo n'okujja n'ebintu ebimu ebyagaaniddwa ng'endabirwamu, obwambe, nekiresi, earring n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nanteza okyammanja y'ekibuuzo kimu. Munda mu nkuuka abakuumaddembe okubadde poliisi eya bulijjo, poliisi ekakkanya obujagalalo, Amagye, military poliisi ssaako n'abakuumaddembe abalala balabiddwako nga beebunguludde ekifo kyonna nga n'abamu balawuna okukakasa nti embeera eri bulungi. Bagenda kugatta Ku kibangirizi ekirinaanya akayanja ka Kabaka wano mu Ndeeba awategekeddwa okusaba kwa Passover ekkanisa ya Victory Christian Center mu Ndeeba ng'eno esumbibwa Dr. Joseph Serwadda, abakkiriza ab'enjawulo we tutuukiddeyo nga nayo batandise dda okweyiwa mu kifo kino okulaba nga beegatta mu kusaba kuno okuyingira omwaka 2025. Gati oluganda wange oluyeeyo kati nkuyitayo 2025. Obutaawukanako n'ebifo ebirala buli mukkiriza abadde atuuka wano abadde ayazibwa okukakasa nti tayingira na bintu byonna ebiyinza okuviirako obulabe. Wano abakuumaddembe okubadde poliisi, Amagye n'abalala nabo balabiddwako nga balawuna ekifo kyonna. Mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo, poliisi erabiddwako ng'erawuna okubadde abasirikale batambulira ku bigere ko n'obumotoka bwayo okukakasa nti buli kimu kiri bulungi. Bwe tukoledde eggulire lino ng'embeera mu kibuga Kampala ekyali bulungi ng'akalipagano k'ebidduka kabadde tekannalabwako. Zebeka Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.